Explain why you love her. Explain why you hate him. Explain the reason for the answer. Nnyonnyola lwaki kino kibaawo. Hello everyone and welcome. And in today's video we're going to look at explain. Okunnyonnyola. Explain. Okunnyonnyola. But don't forget, Benny 2178 will learn English and Luganda. Okay, let's start. Explain. Explain is a word that means to make something clear. Is a word that means to make something clear. Okunnyonnyola ekigambo ekitegeeza okufuula ekintu okutegeerekeka. Okunnyonnyola kye kigambo ekitegeeza okufuula ekintu okutegeerekeka. In other words, explain okufuula ekintu okutegeerekeka. Once again, it means to make something clear. Okufuula ekintu okutegeerekeka. Okay. Explain can also mean to make something more understandable. Can also mean to make something more understandable. Okunnyonnyola ekintu okutegeerekeka nnyo. Okunnyonnyola ekintu okutegeerekeka nnyo. In other words, explain means okunnyonnyola. Okunnyonnyola. Okay, how do we use explain? Please note, for singular persons, in other words, explain can be nnyonnyola. 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 Or kunnyonnyola. Kunnyonnyola. For singular persons, explain can be referred to as nnyonnyola or kunnyonnyola. For plural persons, explain can be bannyonnyole, bannyonnyola, munnyonnyola, munnyonnyole. Once again, bannyonnyole, bannyonnyola, munnyonnyola, munnyonnyole, and bannyonnyodde, bannyonnyodde. Okay, let's have some examples and we understand how explain is used. Please, Anne, explain to me. Please, Anne, explain to me. Bambi, Anne, nnyonnyola nze. Bambi, Anne, nnyonnyola nze. And here you can note we have singular person, Anne, explaining. So explain we change to nnyonnyola. Please, Anne, explain to me is Bambi, Anne, nnyonnyola nze. Okay, another example. They explained the problem. They explained the problem. They explained the problem. They will change to bo in Luganda. Bo bannyonnyodde ekizibu. Bo bannyonnyodde ekizibu. So explain, that is past tense, will change to bannyonnyodde since plural, as we've seen above. Bo bannyonnyodde ekizibu. He should explain the cause. He should explain the cause. Ye alina okunnyonnyola kwe kyavudde. Ye alina okunnyonnyola kwe kyavudde. Ye alina okunnyonnyola kwe kyavudde. Okay, another example. I am to explain the matter. I am to explain the matter. And this in Luganda is
Nze ngenda kunnyonnyola ensonga. Nze ngenda kunnyonnyola ensonga. Please note here we have singular pronoun I. So I, since we've said singular persons, we use kunnyonnyola or nnyonnyola. So here we're going to use kunnyonnyola. I am to explain the matter is nze ngenda kunnyonnyola ensonga. Okay, another example. Explain the answer you've got. Explain the answer you've got. Explain the answer you've got. And this in Luganda will be nnyonnyola okuddamu kw'ofunye. Nnyonnyola okuddamu kw'ofunye. So you are like telling the person, explain the answer you've got. In this in Luganda will be nnyonnyola okuddamu kw'ofunye. Okay, the last example. Ugandans explained why they grow maize. Ugandans explained why they grow maize. A point to note here, Ugandans refers to plural subject. So Ugandans explained why they grow maize. In this case, explained will change to bannyonnyodde, since plural items or plural subject. So this in Luganda is Abanayuganda bannyonnyodde lwaki balima kasooli. Abanayuganda bannyonnyodde lwaki balima kasooli. So maize is kasooli in Luganda. Once again, Abanayuganda bannyonnyodde lwaki balima kasooli. That is how we use explain, okunnyonnyola. Okay, let's meet up in the next video. Bye bye. Weraba.